Singa nako akapapula katono kenina kwa kajjukira degrees nalina za bintu birala of which si byangu njagala nkubude omuntu ayinza okugamba nti nasoma ndoza mbala abanji yasoma amateeka nino tanga mulimi nosanga yasoma obusomesa nosanga mulunzo kitegeera so nayagala nfune kosi y'omuntu owa bulijjo oba njiyite ng'omuntu owa bulijjo so bwe natuukayo tebyali bizibu nnyo lwakwa kale byalimu okwanvu agenda biki nemba nnyonnyola nensobola okuba nga nsomayo kosi yange kasina gimaliriza ningenda ku Shiro TV yali kawempe that time yali ya mwami Musisi Njawuzi yali pastor era nakati pastor I think nensabayo nasabe nga sirina mpapula naye nga nkyasoma ne banzikiriza nali nkola show bali bagita bifuna nga nkola nga bifuna the lady nga nkola misana it was like yali nga kumentioninga program z'abantu nga njikuba for 30 minutes linga asasula nembera nga nsoma unasangibwa wano akola kino kitegeera kati nentandika okwezula nindaba yeah kitone kyange ndabika nalina kukola bino ndabika nalina kukola bino kati nensooka nempereza yeye wa Musisi ku Shiro TV nakolayo for myezi 6 TV ne bagitunda ne bagiguza wano abagugudde ya full gospel kati bagitunda nenvayo ningenda ku Record TV yene nkola emyezi gyali 5 Record TV wafuna omukusanga licho sawa kuwa yeah cause nali talented omayina okukola ku mpeo kuno siganye naye n'okubeera talented kyetaagisa kati nenko ne media unawe nkugamba nga sinatukaide kufuna n'ekikumi transport weteekamu naye nga sifuddeeyo nina kyennoonya CV yange egenda etambudde etya ne mukujuza CV yange awo bwe navaawo nengenda ku radio eri ewaffe bagiyita Radio West yamaanyi nenkolakolayo kondowooza omwezi gwawera ninda nga obulamu bukalubye eno gye waliwo gye n'okubeera ate ngende nakolanga ennaku 3 mu weeki kati ngenda ku 3 n'ogenda embalala atulidde sinatandika kusasulwa kyokka nina okusoma kufisa akadde akasoma eyo nenfiisaayo nenkomawo eno bwe nakomawo nenzija ku ABS TV nsabewo omulimu ogwo gwali mwaka gwa 2018 ngetandika nensaba ku ABS TV omulimu tebampeerawo byali biwanvu nenkomawo nemaliriza kosi yange nenfuna empapula omukati nga zijjudde nembeerabeerawo 2019 nengenda 2018 awo ninako wenayingira ninako sako zenasabamu omulimu nankola nga loan officer jukira sibisomanga ko budget obongo bange bukola ki bwe buneeyimirira sako yali awo emperere ekanyanya ne bampaawo ndala yali awo ku 2 nayo nenkolakolawo mu mwaka gumu 2019 nenkomawo nengenda ku Moon TV ndowooza nga yakatandika nengenda ku Moon TV nensabayo mukyana Lubega yali ampadde show kati yali ampadde show nga ngenda tandika kukola ate neno gye nasaba ku ABS TV ne bampa kati nenkomawo nsijja ku ABS TV banaye mbabulira obugumiikiriza kintu kikulu nnyo bwe najja ku ABS TV tebyali byangu na training for 3 months nga everyday nina okujja Monday up to Friday nensiibawo nga traininga samisinga muyo lunaku no abaana betwa traininga nabo basinga bonna teri n'omwali ku ABS naye nze nagumiikiriza era it was one day mukama wange nampita nnyini omugenzi era mukama mumuze mirembe nampita nampa show eyasookera ddala era Salolens ye yali kamera person wange ne mwami Shadik King Smith that time yali producer wange nga ate editor wange programu eyo bali bagitembere kutuma okukola kyotandikoze cause nze program nagituulamu lwakwa nti kale ebiseera ebisinga twafokasinga ku baana abakola ku makubo abamalaya abetunda but nagikolanga nempulira muli mu bulamu nga njituulamu embeera ekutuma okukola kyotandikoze okitegeera kati nga bwe ntunulamu ebiseera bye nayitamu emabega nze embeera yantumako kwagala okwetta kitegeera so kikyentegeeza nti nagikolanga n'omutima ogwo nga nkikakasa nti omuntu ddala embeera esobola kutuma okukola kyotandikoze
Ntuufu. Embeera esobola okutuma okola by'otandikoze. So it was my share yasooka nembeerawo mukama wange wayita ebbanga tono nalina chance nti bwe mba nnyingidde ekintu nalina feva eyo nti nyangu ate okufuna promotion bwe natuukawo mukama wange nankwasa engeri gye nakolako mu banka biri by'essente ate nangattako nekya sales and marketing manager era nankuza amba office nakati mwenkyali lwakuba nti ekitabo kyatuuka ate embeera ekutuma ne tugiyimirizaamu mukama wange nampe yasibyamu. Tumulabye nga atambudde mu stations ez'enjawulo agezezaako n'agaana okugwamu amaanyi kuba stations zino ezimu si nnyangu. Naye kati waŋŋambyeko nti ozannya firimu. Ebirowoozo wabijja wani yakonnekitinga ku Film industry by the it was lwali lumu nali ntudde ewaka ku TV ne ndaba Ahmed Rubawange alanga nti beetaaga balina auditions bw'oba osobola jangu weewandiise ne ngenda ne neewandiisa namala okwewandiisa ne batujja mu auditions ne mpitawo. Ne batugezesa ne mpitawo bwe nayita okutraininga kwaliwo nako era na traininga for zaali weeks 3 nga traininga wa Ahmed Rubawa naye nga gaye omwami ya traininga nga taata wange bamuyita Zamunyu Muhammad. Omusajja omukadde omukulu omuwanvu omutonotono alina nnyo effujjo so ye yantraininga film for 3 weeks bwe namala ne nnyingira mu kuzannya na wolofu. ndowooza omugenyi waffe gwe tulina mu nnyumba mumutegedde yaani ali mu film industry ali mu industry kale eya media oba ngiyite eya limelight. Obulamu bwa limelight buno obusanga otya? Nabwe si bwangu ate kati bw'osanga oli muntu ayagala nnyo okwewa respect nga weewa ekitiibwa bannange si bwangu. Lwaki nkugamba nti si bwangu? Nze ntya kamera eyo saa zino bwompita tunyumye nga tuli mugezako okusikiriza abaana abali eyo abantu abali eyo kuddamu amaanyi n'essuubi nsobola naye te lunaku lwe ntya nga bukedde ku makya nga waliwo eggulire ebbiri ze ku Nkuba nkitiira ddala kyova olaba nti tebuba bwangu. Ate olusinga batuwandikako nabifo. Yes. Olina okwebaako ebintu bisinga bye weewala. Se kati bingi bye neewalira ddala sirina bikoosi sigenda mu makilaabu nina bye sikola. Lwaki sibikola? Neewala amawulire amabi era waliwo kyesijja kwerabira mu bulamu biri awo ng'etandika tunagenda mu lockdown. Twali tugenzeko mu lockdown ndowooza nga batandise okutuggulawo awo gwali gwakunuuba gwakutaano awo kale awo neerabiddemu bulungi omwezi nina bizinesi yange gye nali nakola bizinesi eyo emu sente zange empitirivu yali invents nga ntegeka kutimba mikolo bintu tubebyo so niwabeerawo gayi gwe nali nagikwasa gayi mu kugikola obuzibu bwajjira ate nayagala agiwande maye ebiseera ebisinga bw'oba okozesa omuntu nga akusinga emyaka nga ali opposite sex aba ayagala aba akweddize obuwiki bwe kigaana aba alina obwongo bungi bw'aba akozesa. Bannaye ekyo kyo siri kyerabira mu bulamu ebirabize ebibaawo bakuba mu mawulire ki naye ate ekyo kyo siri kyerabira. Gayi yalemera ebintu byange era miliyoni zange nnyingi agenda okola nga sobola kufiirwa. Ninawo bodyguard wange sometimes olusi bwe ntambula naye kiba kyetaagisiza so nemuyita muwala na mulenzi bali babiri tomboy muwala omulenzi Matovu Brian nga tugenda tutuuka mu mutima omulungi ennyumba gye nali pangisa ngimwekere wabula nga njagala ndeete loole ntike nalinayo obutebe nti kinga bumanyi ebitimba ku mikolo cameras byonna computers yes nga njagala mbitike tugende tutuukagayo ebyali byampaka ng'alemedde ebintu so mu kunyolagana kuno simanyi kyatuukawo ne wabawo ekyamusala wano naye amawulire ago gaatambula simanyi bwe nnyinza kukunnyonnyola nze n'abakozi bannange ba ABS baŋŋamba nazirikira mu office lwakuba bwe nagendanga ne ŋŋamba mukama wange pastor Ega ne mugamba naŋŋamba omanyi anga ye layini kati gy'olimu gagumire kuba ye yagenda n'agamba abawera bamatiivi agamu yabagamba nti omukazi abadde aneegwanyiza kati yansanze n'omuwala bansaze ebiso era nagenda ne police ne baripootinga nga ndi ku wanted
naye era saasobola kwetuulako kuba nali manya amateeka saasiba naye ate nze namalako wiiki nga siirya wabula nywa bunywi mazzi emaali yange gyenkoze ate njireko efe mba sifudde ku ssente zange kuba gye nvudde wange wabadde wangu kati ate okugirwanirira ate nawo nafunamu obuzibu but ebintu by'okubeera oli ku simanyi nakumala tuba tulina okwebeereramu n'obaako bye weewala kale kaba bikuwandiikeko naye ng'obyewaza ebintu byose byangu limelight sinyangu nebitaba limelight n'ebintu ebirala byose byangu kati omuntu yandiyagadde okumanya oli mufumbo olinayo ku baani nawe omwana ono ndi mufumbo naku baana kyesobola kwegaana nina abaana bange babiri baby boy and baby girl yes nina abaana bange babiri nina gwendaba nina gwendaba thosi nina mpeta but nina gwendaba nina fiansi katonda bwana babitute bulungi mu maaso empeta no mmemba gejja kukolera sijja kugamba nti ndi omanyi obufumbo buno bwe tugamba nti ndi mufumbo kyawukana nina gwendaba sinoonya yes nina gwendaba sinoonya but anytime era katonda bwana babitaddemu ng'atuyambi n'empeta ejja kujja amina yes banange mu ebintu bye tuli mu kwogerako mubyewuliriddeko mwenga mmwe tugambye ebintu ebyenjawulo byakola ali mu sales wano ku ABS presenter ku ABS ate nga onaye n'emirimu gye emirala nayo bizinesi bwange obutonotono obw'ebbali obulimu abantu yes omanyi tolina kubeera ku munaye nga bakukozesa n'olindirira omusirike genda okunsasula kozi batusasula naye ng'olwedde nina kyenkoze eki kozi waliwo ebintu ebimu omusala bakama nze ndi mu sales and marketing woosizon ejja ng'olaba client tewali esente tewali kati nga ne mukama wo tojja mmuteeka ku pressure ng'ate gwaziyingiza olaba teziyingira bulungi n'oyagala akako kabeereko mu budde okitegeera so kati nga olina okuba nga oyiyayo ebbali njagala nkule baby girl buli kasente kasobola kutandika bizinesi mitwalo 230 gasobola kutandika bizinesi ate neekula neegejja kiki nakugambye obutanyuma ki butanyuma mirimu fine sijja kuba nonga nze princess Agatha ntuulemu mu bizinesi bwe mba nkoze oba bwabyakulya oba bwaki bati abaana gye bali abeetaaga emirimu ng'ate ajja kuyingiriza akasente naye obulamu bwe bubeere nga butambula bulungi yes mbadde nsaba nga tumaliriza kuba akaddeko katutwalaganya mbadde nsaba otuweereyo abantu baneeno obugambo obusembayo abatulaba byonna side ndi maama ate nabeerako omwana nembeerako omuwala y'envubuka nze kyenyinza okuutira abazadde ekisooka biseera bya lockdown bye tulimu toleka mwana wo kutaayaaya nze nakula nga ndi mwana muwala nga bwe nkugambye naye ng'ate ewajjajja we nakulira waliwo abaana abato abaana bajjajja wange naye nga twakula tuli mu age y'emu kyenkana okitegeera naye nga ffe twakula nga jjajjange atugamba tewali mikwano tewali byagamba nti ngenze ku pate ate pate ya mukwano gwange ampise ate okitegeera nze nakula nga tewali mikwano kyale eno ogende nonno okitegeera so nenkula nga muri kyankuliramu nti emikwano gikwagala ng'olinako ki so omuzadde yena kikyenkugamba toleka mwana wo taya yagenda wumulira wagundi fine okuwumulira awantu si kibi but somehow somewhere abaana bakupayo emize ekitali mirungi so mwekyo kikyengezako okugamba nze nkozeko shows nenkyaza abaana ab'obuwala naye n'olaba nti singa yakumyakumibwanga n'abeerawo awo oba oluusi teyandikoze ebyakola ebitasaanidde so omuzadde kuuma omwana wo omuteekeko eriiso omwana ow'obuwala banange maama ne taata mulina okifaako ennyo abaana ab'obuwala bafuna obuzibu ate kwata omwana omufuule mukwano gwo bw'anaafuuka mukwano gwo talina kyajja kukweka ate laga omwana nti yadde sente waka weeri naye munnange akaseera kayinza okutuuka embeera n'etuuka omwana mulage nti yadde waka waliwo abakozi naye amanyi okwoza ebintu amanyi okukuma sigiri okitegeera bwe bagasikuuka mpusobola gendako nakifumbirako ate ku saizi z'abawala kozi siri muntu mukulu nnyo
naye ate ddo nyinza oba nakeera okuzaala naye ku myaka gyange gye nina n'emyaka 28 mbeera muntu mukulu sobola kubuulirira sayidi zonna. Omwana ow'obuwala banange tonyooma mulimu. Nze kankubuulire tewali buzibu ku nsi kuno obutasinza okuleetera abawala okuba n'ebizibu ng'okulowooza nti bw'oba ofunye ekizibu kambeere n'omusajja ono n'ono ow'enjala ow'enviiri owakino buli wokoma okuba n'abantu ab'enjawulo abo abasajja bo bokka bafuuka bizibu mu bulamu bwo. Kikendeeza n'emikisa gyo buli muntu ajja n'ebizibu bye n'ebisiraani byo n'abikuteekako. Manya nti bw'oba ofunye obuzibu n'omuntu omusooka olinnyemukko ku kyawakati fokasinga ku kyokola aye togwamu maanyi. Oba okoze bizinesi olaba nti egganye eyo giteeba olaba nga egganye Katonda abeera kwenda ajja kuwaddemu omukisa so long as tonyooma. Ojja kutya ku makya ng'ate ofuuse wa maanyi nnyo. Kuba nange kati nze ebirooto ebyange sigamba nti wano wendowooza okukoma nange n'ekirooto nti bujja ku makya kubanza ekirooto ekyange kyenina mu mutwe bwange orphanage era nagitandikako yadde tenatuuka wala ndi director wa Mesaho Rehabilitation Center nkyagirejestari nga tennaggwa bulungi. Kikimu ekyo kyengezako okugamba nti nina ekirooto kyange njagala nange ekituukeko nga Mesaho efuuse ensonga mu orphanage ziri mu ggwanga muno neyogerwako kubanza ekyoto kyange kuyamba era nze newange wembeera nze nkuziza abaana bampita mami naye nga bakulu bamu twenkana emyaka naye nkuyita mami lwansonga nze ndabiridde abaana b'obuwala ewange nomulaba emyaka 2 afuna akalimu n'agenda sigobye mwana so omutima ogwange nsaba Katonda anyambe bw'aba mpadde ku kasente njagala nnyo okuyamba era nina ekyoto ky'okuzimba orphanage ensingayo obunene nga nsobola kulabirira abaana nga 1,000 n'okusoba. Yes. So kyekyo kyembagamba kyembakuutira bambi temunyooma mirimu ate leka kwegomba omuntu akusingako ate oluusi n'omuwalana mwebuuzeeko nti wakola otya okutuuka wooli. Ekyo kyekikulu kyokka wakola otya okutuuka wooli naye abasinga akulaba n'akuwalana okitegeera akulaba n'akuwalana nga lwaki abeera akuwalana nti alaba onnako wooli instead kwebuuzaako nti okikoze otya okubeera obulungi lwaki abeera akuwalana. So towalana muntu wabula kopa bukopi byakola nakumwebuuzaako kyennina kino sobola nti okiwangaaza okutuuka wootuuse nga tekinnaggwamu maanyi ekitegeera ekyo kyekikulu mu byonna. Omanyi nga tumanyi tuli mu kufundika naye mbadde nsaba oyogere ku mulembe guno gwe tulimu ogw'abaana abawala abambala obuntu nga oluusi bali wansi wa kabina ennaku zino waliwo fashions ezizze oluusi embeera eriise wabweru ekintu ekyo gwe nga gwekyogerako. Ekintu ekyo oba sometimes kiba nakunkuza kuba kati nze gye nakulira nti ffe jjajja olaba kati nga nyambadde eno trouser njambadde lwa nsonga nti ssaawa zino ndi mu kibuga ate ndi ku mpewo mbeera ndi mu kusinziira ku mulimu gwange gwenkola gwe gunfuga okuba nga nyambadde n'empale naye singa mba ntambula nga nfulumye ntuuse wali nensinkanako grandma wange oba maama wange omuto nga ndi mwene empale ganakkiriza ngula leesu okitegeera ate sobola kukola show yakuyimirira nga nyambadde empale okitegeera mwatu kitengezako okubuulira enkuza y'abaana gye tukuzizaamu abaana yereetera omwana okukula nosanga yambala kati kankubuuze bw'oba maama naye ng'oyambadde olugoye lw'oyambadde bw'otula nika erabika kati ogamba otya nti muwala awo taakugamba. Nze kawala kange akato kalina emyaka 7 naye kamanyi okuyimira ne kambuuze ne kaŋŋamba mami bwe mba nyambala mala omanyi omala omuyita Ivoni Sokoje ndabika ntera nga mami wa smart naye tope eyo gikyuse tenyine okitegeera mami oli wa smart naye sikati so onookutama okitegeera so ye mwana gwe nyambala naye kiki lwaki njagala mulage nti kyanaakula alaba nga nyambala kyajja okwambala nga akoze eki kitegeeza nti singa mba nyambadde sikati nga sisobola kukutama naye ajjajjamba agamunakula maama ngakola ki. Omulembe guno abazadde tulina okuzimba omusingi kati guno oguli ogubyambala gwali gubaddewo wali emabega ate ne groups no groups okopa kuno tubadde nnyo ku Facebook social media zino platforms zonoonye nnyo abaana ab'obuwala okitegeera naawumule kundi naawuma tayagale kundi lye lirabike
nina gunaba nga awumudde ne wano waggulu w'ebbeere ayagala ayambale ne wano ebbeere lirina okubeera bweru pini eno erabike naye kukundo kitegeera so ebyo bintu tubiraba mu bazungu naye ne muno mwebiri yambala toyambala ngoye nnene nnyo ng'oli mu myaka mito nga gino egijo yambala obeere smart nga bw'oyambala yambala sikati yo nga tokunamye teekako topiyo obeere ng'olabika bulungi okitegeera okulabika obulungi tekeeza kulaga mubiri gwo osobola kwamba n'olugoye nga lukukute bulungi nga lutuuka wansi n'olusiba bulungi ekikalu naye ng'oli smart ng'ate olabika bulungi waneeno waliwo ampeereza akabuuzo naŋŋamba nti gwenga gwe kuba oli maama ate oli mukyala mukozi wandyagadde omwana wo akwate essimu ng'alina emyaka emeka kwate essimu zino ziraba kuba ennaku zino tulaba abaana bato alina emyaka gye giigyo 10-15 nga balina amasimu oluusi ali mu siniya 1 oba P7 nga buli social media platform ng'agiriko tekiba kirungi naye waliwo abaana abakwata amasimu lwa nsonga oyinza okukeera ku makya ng'oli muzadde olina abaana nga bwe nkugambye nga olina abaana bo babiri oli mukazi mukozi ewakati olinawo maid but weetaaga okumanya full time abaana babadde bate kati ennaku zino kimanyi tebasoma babeera wakati kyanajja n'abasomesezaawo n'agenda okitegeera kati oba weetaaga kumanya omwana yasiibye atya eyo essimu eyawaka yeetaagisa terina kuvaawo yo erina okubaawo but zino eziriko Facebook whatever omwana nga tanaweza myaka 18 atasaanidikwa nga agikwata kyova nti n'ebintu ebisinga ebibaako era babeera bakulaga nti omwana nga tonaba kwetuuka tosaanidde kubanga ogikwata okitegeera wamu naye ebibaawo biba byabakulu biba byabaki byabakulu so omwana asaanidde okukwata essimu zino ezigenda ku social media platform ng'alina emyaka 18 bannange obugambo obulungi nga buno libujjawa nga tosubscribinza ku channel ya LMTV Uganda era olibujjawa nga tolabye programu yaffe eno kyaddala nga wenyina kugamba nti nkuleetera abantu abakubuulira ebintu byoyagala okuwulira ne byotoyagala kuwulira kubanga babeera boogera mazima ne boogera ku bulamu bwabwe engeri gye bakuzeemu engeri gye batambuddemu n'obulamu paka wano bali Princess Agatha balinza bosiibule abalabi baffe abalungi abatulaba ku LMTV Uganda oweyongerera kusubscribing omwana nga bwakugambye beera ng'onyumirwa channel yaffe nyumirwako programs ez'enjawulo zonna ezibaako ziba nnyingi tojja kunyumirwa kyaddala yokka programs nnyingi eziriko beera ng'ozinyumirwa mu kisingira ddala mu byonna kunyumirwa ng'ofunamu ekyokuyiga si kunyumirwa n'onyumirwa ebiro nti Princess ayogedde ye Agatha akola ki yayitawa ye maama bulijjo nga yeeraga si buli muntu ntabeera akwagala mukwano gwange so tonyumirwa tolaba bulabi kumanya biki ebifa ku Agatha wabula funamu ekyokuyiga mukwano gwange omuntu n'oba nga tomwagala ku nsi kuno byayogedde ebigambo 10 funamu ebigambo 2 bikuwa ekyokuyiga kyenyinza okugamba nembaagaliza okwekuuma embeera gye tuli mu COVID-19 ali mukuutira ddala abantu bebigala abantu bali mu kufa weyongera okwekuuma yambala masiki yo sanitizer yita nayo nganze bwempita nayo mu baaga yange beera ng'omaking sure nti oteekako social distance tosemberera abantu Lawrence niwaba ayagala kusemberera nga tumwekakasiza gyavudde bannange takusemberera nembeebaza mwenna kubanga munkyaza mikwano gyange ya mwebale wow. That has been Precious Agatha for today. Thank you so much. Please make a like at home. Wetudanga mukwita oba tugunjulire mukwano janga. Wow. Amina yeyo kyaddala yaffe bwebadde olunaku olwaleero Princess Agatha muwulirideko bulungi byabagamba byonna bigambo bulungi nnyo olibijjawo nga tusubscribinza ku LMTV Uganda nga wena basuubiza obunamba bw'abantu abateekamu ensimbi katandike ne Miracle Beauty World asanga wali eri enansana ku masitowa ankola enviiri zange ankola makeup n'enjalara kuba leero sikoze naye ye nabimulekayo ababikola enamba eri 0756 556351
ate nemba ne bannaffe aba King Motor Studios abasangibwa we Nankulabe ku Prime Tower ku dduuka D04 ku level 3 abakola photoshoots bakola birthday parties bakola proposals bakola okuhinjirwa newela scientific wedding aba King Motor kirika kibeera eky'okuddibwamu kyo oli muyimbi oyagala kukola video ya luyimba audio kyowulira kyoyagala buli mukolo nga guliko kamera aba King Motor bakikolako bulungi nnyo enamba yaabwe eri 0755311731 nenjiddamu mu Luganda nti noti 755-31-17-31 with me your very own Helen's mentor, the only girl with dreams and actions, and my dreams have a deadline. LMTV. Let's go fast.